Kondoza kakuseti ngekyo botandikira nako ebimu ku byenna sinziddeko kubuuza President Museveni yali ayogerera ebbongo ng'abasirikale balonda ababaka ba paalamenti kanso y'amagye n'aga nti abanuupu baali bategese okubba akalulu era baayingiza obululu miliyoni 2.7 mu ggwanga ne babugatta mu sisitimu n'agamba miliyoni 1 baagikubira ku Nkuruma Road miliyoni 1.7 baagikubira Dubai obululu buno bwabuyabakama origino nabo baabukubira Dubai nensigala nga neebuuza konteyina eyo yaleeta obululu obuli feeko wano yayitawo nga sinnakulira bwe bagoba mu kasitomuzi mu Uganda nga pulezidenti abadde alimba oba abadde ayogera mazima katusooke tugende nti pulezidenti yali ayogera mazima abanuupu babba obululu wakati era gyemanyi gyojja okwagala saagala kuga nti yali alimba pulezidenti yali ayogera mazima babba obululu miliyoni 2.7 ne babuyingiza mu sisitimu abanuupu think about it olwo okulonda demokrasiya waffe abaafaanana ati olise ebyo mu maaso manyi yaje omubbi talina watabbira edda nga tuli baana bato mu balakisi waliyo omusajja mukulu awe Ssenyange ng'azimba mu balakisi naye nga buli kawungeezi ayitawo naye ng'atwala kilo za sementi 2 nga naye azitwalira mu buutusi ne mu fulasika eka naawe nga fulasika ayitawo ku balakisi ne bagira nga eri mu kyayi gwatutte kati ekawungeezi tebamukyekinga oba abaafulu ate fulasika ne buutusi nga bagaba bya bulijjo naye olunaku awo wenkugereza ne ganti omubbi talina watabbira golaba ogenda mu balakisi obbe ewali emmundu we bakyekinga naye olunaku balaba sementi ne baganika tufuuze ku musajja ono nga buutusi mulimu sementi ne mu fulasika sementi kano olwekyo omubbi w'akalulu taliiko nti oba banaamukwata mumala mukwata nakkiriza nti yabbi nga bolaba manyineze namere yakutte omubbi w'akalulu alinga omulimba akutera waawe ekibuuzo naga nti oyo omuzimbi yali Ssenyange nga takubulidde nga linnya yali waffe Ssenyange ataka waawe ekibuuzo nawe n'okugamba si yakulimba ewaffe awo musajja ng'afudde katabuze emyaka nga 14 mukama katonda amusaasire amusonyiwa okubba yabba ayagala so nti omubbi buli wamu abbirawo amazima amatuufu nga bw'ogambye nti okulonda kuno nga bwe kwawedde demokolasi egenda kuba etya mu kisanja kino nagambye ebiseera nti eby'omu maaso era kyekisanja kino nina ebintu nze byensaba ababaka ba paalamenti batandikireko ekisooka kisaana nga omubaka wa paalamenti wa bisanja 2 naye nga bafuka emyaka 7 gy'emyaka 14 yes nga wegiggwa nanti kuba emyaka 5 olonda omubaka kati nze nalabye nga mukulu wange Yusufu Nsibambi musajja mugagga naye bamuwadde ekisanja kimu bwe bayagadde okuleeta omulala n'ebyabawa yabibaggyeko obukambwe bw'ayina anti naye obukambwe bw'ayina yadidde transformer namba gye yagulira ekitundu n'agijjako n'asala amasannyalaze emiti n'agitema nagagiri mu ttaka lye ate yagyegulira kumumma kalulu lwaki ngamba bwentyo yabadde ayagala kufuga paka lwakola naye ate constituency yo ng'ate abantu tebamwagala community naye teyakoze naye emiti gy'amasannyalaze n'ebirala era yeeyogerera neyeewana n'okwewaana nagala bagende bampabiro bayaaba nze nagyegulira etwalira amasannyalaze ndabye abantu bagigenzeko bangi nabaggyeko nze balabye zisobola buweereza emmotoka ze yali teziyoola kasasiro ebuwamabu zonna yazisitudde n'olwekyo bakigamba ebyo nti kimanye nti ebisanja 2 oba okoze bulungi oba okoze bubi ng'omubaka wa paalamenti emyaka 14 tukole kino kimaleko nga naawe kimanyi tukola ki todda lwaki olowooza nti omubaka wa paalamenti yali badde afuga bisanja 2 anti lwakigamba bwekyo kyomubaka bwegenda okunoonyereza mu kalulu kuno abasinze okulumika ababaka ba paalamenti power belongs to the people abantu baleke bamulonde bamuggyeko babamuzeeko oba afuga mpaka lwanaafa anti era abagenza okulumika kati kankugereze buli kwegenda okugereza ogenda kulabirako nti ddala that's ndi mukuwa reasons abantu ze baatuwa nga bali kutogikwata ojjukira byatogikwata bw'otunuulira omubaka w'e Rwemiyaga
ayabaddeko yajjayo n'ejjambiya naye ng'abadde abafuga naye abantu bebagambye nti kati katuwa omulala n'atabuka mubaka era bw'ogenda okutunuulira buli ayombera akalulu mubaka wa paalamenti buli ayombera akalulu buli ayomba mubaka wa paalamenti buli ayomba oyagala kuŋŋa tonnakuwulira ayomba kubadde besimbye kuba pulezidenti tonnakuwulira yayomba neyatutteyo abawanguddwa omusango ayawangudde naye eyatutteyo omusango kasiba nti yagego muyinze banne tategera gwe baliko bakolera ani ye kasiba nti yalabye ng'alina kuwaba bannashe bwe balaba babawangula kati bamwegatteko kyenkulaze nti abasinga okuyomba babaka ba paalamenti omusajja yafuna obululu miliyoni 7 n'ezigwamu n'emitwalo 9 which is 71 point something n'obutundutundu najja naga nti baade banzibye akalulu miliyoni 2 n'emitwalo 7 ez'obululu babubbye yekituufu wafuna 0 otunuulira kati kankugenda si musanyufu n'akamu n'akatono kituufu kati tutandikire ku bala oli mukuŋŋamba nti ababaka ba paalamenti be batali basanyufu anti pulezidenti akalulu kyebategezaako okulaga nti across the spectrum bonna abalondeddwa okuviira ddala ku president including ayawangudde yennyini njagala kati si musanyufu agamba nti akalulu tekabadde kamazima akalulu ka pulezidenti tugenda kukabala bwe tuba tusala ebisolo ku muzikiti obula ne wootuula abantu baba baki baba bangi ne mu kusibuluka akawungeezi yes naye bagaa nti waliyo eswala bamala okukima ojja kulaba abaze kulayibiriyobeemu noga nti ate abaze okunona ennyama muliwa kuba nabo abamanyi nti baki basiraamu kati pulezidenti wagaa nti akalulu ke bakabba tomunenya alinga imaamu kuba bwabagaba ebintu baba baki baba bangi ate abagaye nti kati mulonde ne baba batono kati Sekabira agambe nti jo yalonze BNRM no yazudde nti NRM ekola kakati nono Sekabira alina akalulu kafaako NRM kuba yeweena teyatulonze siyateyogere nolwekyo bakigamba ebyo nti bw'otunuulira muganda wange Geoffrey Rutaaya yabadde muyimbi n'agenda mu paalamenti bwe bamuwangudde nakati akyakukkuluma lwaki kuba yabadde amenye tufunye kikire otege ababaka ba paalamenti tubasaba bwe mukolera abantu ebintu mubibalekere muleke kulowooza nti olw'okuba osisa amasannyalaze Yusufu Nsibambi bakugyeko gasale nakati kyoli mu kwogera kirabikiranga bwe tunaagamba yiga ono nti yiga tugenda kukulonda myaka 7 ogigwako okomewo katonda wakuwandako eddusu n'oyitawo todda oba todda yes yigajaga nti sigenda buli ekisanja kiddako nkola kisanja kisooka naffe tumanye nti ali mu kulya kukola ki alya tamwegenda naye nze natunulidde ebyobufuzi era abanaabaawo mu 231 singa paalamenti tetuyamba neyeyongerayo emyaka okulonda kuno okugenda kukyuka nnyo tuyinza okuba nga tulondesa kinkumu kanzigere ddala ku kinyusi akakiiko k'ebyokulonda abakulu baako abamu balabiddwako nga batiikinga obuvidiyo obusatulating abakulu bakakiiko k'ebyokulonda bano babitanninga obusimanyi ba presiding office nga benyini babba obululu nga bali birani bayinza okuba debatiikinga ku testing mbadde njogera statement yange balabiddwako nti vidiyo ezisatulatinga kati nga balaga batiikinga abalondesa bennyini balabibwako nga batiikinga obululu forget batiikingirani eyo si gyenjagala kuba kyebaali bakola kyennyini si kyebateekeddwa okukola akakiiko k'ebyokulonda olaba otya mu ntegeka y'okulonda akakiiko k'ebyokulonda kano olaba otya nange nga bwe nakalabye kabbira nnyo opposition ninga kugere sinakuwakanya tunulidde butunulizi onaleko sempi yawaaba badde mbabale akalulu bokisi zikuumibwa kakiiko ka byakulonda ate be bazisiiringa ne basanga bazisumuludde zasumululwa muzimu zasumululwa bakozi ba kakiiko ka byakulonda oba zasumuluka wali nga babala akozi kakiiko ka byakulonda buli eyawaabye nti badde mbabale akalulu basanga nga bokisi nsumulule teziriko siiru
waliwo gye baŋŋambye nti basanze ebokisi erimu obululu bwa muntu omu. Wakiwuliddeko? Nakiwulidde. Nokyenyumirizaamu? Era nakyewuunyizza nnyo. Neŋŋamba akakiiko k'ebyokulonda omulimu tekagusobola kuba bw'otunuulira akakiiko k'ebyokulonda onoonya sayidi gye kaliko n'ekubula tekali nyuta ate kalina sayidi. Kalina sayidi opposition. Honorable Ssempijja bwe yali awo yagaa simatidde nakubala tuddemu tubale. Omulamuzi n'abagamba bw'ensangayo obubokisi obutalina ziro oba obusumulule sikola ki? Era omulamuzi agenda okutuuka eri nga nsumulule. N'atabala. Ekitegeeza nti akakiiko k'ebyokulonda kennyini mwe muli aba opposition. Nti baaga nti awo twamumaze katubusale. Ate era kikulaga nti era Ssempijja mu 2020 yawaaba era basanga bokisi ki? Nsumulule. Kagenderere. N'olwekyo bw'otunuulira akakiiko k'ebyokulonda singa mumala okulondesa ne baga nti bokisi zirina kusiiringibwa lwaki ate zisangibwa nsale? Ekyo no kituzaayo kiri kyogambye nti waliwo abakakiiko k'ebyokulonda abalabibwa nga batiikinga obululu ate nabo bamanyi nti bakola season. Kakubuza ekibuuzo nga sinaba kujja ku kazindalo nzijewo obubaka. Waliwo ebintu nga 5 President Museveni bye yayogera mu kwogera kuliko yali President yayogera ebintu abantu bibasaana okusaako ebirowoozo. Yaga nti mu myaka gy'ekinaana kati bino byengenda okwogera President yayogera nti byali mu myaka gy'ekinaana mu kulonda kw'ekinaana. Mu kulonda kw'ekinaana nze si byendiko siri mu kubuuza amazaalibwako. Mu kulonda kw'ekinaana alyoka anyiga agende mu nsiko. Bino bye byali mu kulonda okwo. Kati mbuuza ggwe n'abawuliriza mwabirabyeko mu kulonda kuno kati gwe ogenda okwanukula kuba abawuliriza nja kuba wedda. Naye ndagala nabo bakirowoozeeko. President yaga nti okulonda kwedda actually yaga nti wakati wa 1961 n'enkaaga mwalimu ballot staffing. Be bantu okuva eri nga muli mu kulonda awo oli najja n'obululu nga 10 ekiganda n'abo kata mu kabokisi. Ekyo kimu olina bwewakirabye. Ekyokubiri multiple voting, omuntu omu okulonda emirundi gy'ayagadde. Ekyokusatu violence mu Uganda oyinza kyogerwa ki? Obutabanguko. Kale katutwale kya butabanguko. Besudde mu jjuluma awo bekalakasa obesse ebitojiyo waliwo kabokisi awo ke bayodde waabo badduse nako bakasambye bakasizza balabe kubyawo emigga empistoole. Ekyokuna altering results, okukyusa DR form. Ssekabira alina DR form ye eraga nti afunye obululu 10. Umaru bw'abadde yeesimbye naye afunye 81. Ne balangirira Umaru ng'alina 10, Ssekabira ng'alina 81. Ne bakyusa bwe bati obadde obwa Umaru ne Ssekabira. Oba okukyusa mu ngeri endala ebivudde mu kulonda ne babikyusa. Olina gye wakiwulidde nti balangiridde ayabadde akutte ekyokusatu mu kulonda buno kwe tuvuddemu. Ekisembayo kye yayogera corruption of electoral staff. Gwe kennyini gwovuga nti balina naludda tebategeerekeka. Bo bennyini baleka be bayuza ne bokisi ne siimu ne baziggyako. Bali corrupt. Bali ab'emyaka giri egy'emabega President bwe yayogera ebyo bye bizibu ebyali mu kalulu era ne tugaa nti okubisolovinga bino tulumbye ensiko. Wabirabyeko kyekibuuzo bidda kyennuma. Ebyo ebitaano nga bwe mbyogedde wabirabye beera mazima osoma yiga osoma ddiini ki? Nze Ida Muhammad ni musajja musiraamu. Njagala kubuulira ati wabirabyeko President ebyo ebitaano nga wabirabye bye yayogerako. Ekisooka akakiiko k'ebyokulonda era mbadde nzenkanenya nnyo. DR form nze candidate gyenkutte n'alangirira akalulu ate sijayina lwaki nti DR form zino bazikyusa nnyo mu kuwandiika. Bw'owandiika 3 kyafunye 3 nga bagifuula 8. Ate beejenti oli aleeta 3 n'agitunuza eno ne zikwatagana n'eno eyasoose okitegedde bulungi nefuuka 8. Nze kye nalabye mu kalulu kano
nti akakiiko k'ebyokulonda kano mulimu abatali bakengufu nga bali mu sizoni nga bonaga nti bali mu sizoni ya nsenene eziggwako tulinda mwaka gujja. Waliwo abali ku ssente ate waliwo abalumirirwa omuntu omukulembeze yenna yeesimbyewo. Kuba mwannyinazi Nameere yali akutte DRA foomu ze. Returning officer n'ayagala okulangira n'amugaa nti zino tonnazirangirira nga tonnazisoma ziteekako era teyaziteekako naye ng'ate DRA foomu azirina muki mu ngalo polling station 11 n'amugaa nga toziwogerako teyamuwuliriza. Balina amaanyi bagundi aboolabaabo nabo okubeera mu luzungu lokka. Bwadda omugamba kintuka yadda mu luzungu omugamba nti wano sikuwulidde omanyi kankubuulira ati akalulu tekakyali kabwereere kabe kansala ng'alina ebyalo bisatu asasula abakuuma akalulu n'asasula abasomba abantu n'asasula abakunga abantu n'asasula abanaakuŋŋanya DRA foomu. Nze omuntu eyeesimbye ku muluka bwe batandika okubala akalulu mu ddakiika 3 mba ntegedde bwe nnyimiridde ate bakabala buli omu akola ki awulira. Ekitegeeza ngenda okujaganya mba mmaze okutegeera nti nkoze eki mpangudde naye ogenda okutuuka ku tale center nga gwajaganya nti owangudde ng'ate balaga sigwa okoze eki sigwa owangudde. Lwaki bijjawo ebityo? Akakiiko k'ebyokulonda kano kalabika bwe kasindika akulira mu byokulonda ku polling station kamuwa ne DRA foomu eziri empty. Kuba bw'otunuulira nga Ssekabira alina DRA foomu zaafunye obululu 4 gwavuganya naye afunye 25 ate n'atuuka eri nga DRA foomu eri eraga nti Ssekabira yafunye 4 amudiidde yafunye 7 naye nga ate wali ku kyalo si kye baakoze eki si kyekyavuddeyo. N'olwekyo ŋŋamba ntya nti paalamenti etuyambe eteekewo amateeka nti omuntu bwe yeemulugunya nti bamubbi bagende ku polling station ate awo waliwo obujulizi obwenkukunala tuve mu byokuleeta embokisi mu sitoo okitegedde. Kuba ku Falkland wali President Museveni emisango giri gwaddi anti nkulaga President Museveni afuna obululu 68 oba 88 kati bodde ku Falkland bonna abaliwo nga babubala obujulizi bakola ki babulina era bwoga nti ku Falkland tujja abatuuze baawo abalonzi baawo mutubuulire bakandideti bafuna bululu ki ne botatwala bibyo abalondesa be bayita ba presiding office buli omu ajje n'abajulizi babiri abaaliwo kitegedde bulungi nti bwe tubuulire bye wabala kwolwo akawungeezi kati bano ababiri babiweeko obujulizi nti eyo polling station yewedde tugende ku gwe tubuulire baba. I think that would be better than tusanze siru teriiko box bazisaze bazisiga langi. Kuba gikankubuulire akakiiko k'ebyokulonda ke kasinze okuleeta nvulugu mu byokulonda ng'ovudde ku balonzi ne bakandideti. Kuba ku akakiiko k'ebyokulonda bw'ogamba nti nno okkiriza kandideti aleeta ejenti we n'oteekayo DRA foomu ng'alina okusayiningako emabega kandideti n'akuleetera DRA foomu kyesoma ate gwe naawe atudde awo ng'ate osoma kirala olikuleeta obudde ekyo tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukomawo nja kutandika na muntu mulala naye nja kuddira ku byalo tanaako okuba kukoota kunyeeko nja kubadde tonamaliriza n'ongamba okikove mu bulamu sebo kati mbireke sebo kale genda mu maaso maliriza obulamu omukulu asazeewo nkuba obulamu